Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Tuli bubi tetuli bulungi nenga mzetama toga bijja kubanga biggwa omukunavu. Yes. Wanga bagoli bulungi ne besikubuza nti osibyo tagwanga evobera bulungi. Badde nina omulokole gwenjogera naye. Naye abalokole balungi nnyo. They are ready for debate. Okay. Kubanga omulokole twasomanga mathematics made simple. Economics made simple. Commerce made simple. The balokole simplified the religion. It takes 25 years to produce a Catholic priest agenda okukolera muki mu bantu ba wansi. The balokole, they simplified the religion. How many theological colleges do they have? Nembadde njogera n'omulokole ne mugamba Bayibuli etugamba Katonda yagala taliddamu kuzikiriza nsi n'amataba. N'agamba ki? Bw'omunalabanga akabonero ka musoke munategeera nti nyeezi musoke kiki. Something that is not touchable, something that is not. Era ffe twatambula waliwo akatabo kange njogera nti obusika bwa Museveni bulinga musoke. When you come near musoke extend. Musoke nga yeyongerayo. Yes, natambula ne muganda wange kati mugenzi 20 miles tunoonya kyemusoke tikinywa mu nnyanja kikolaki. Nemubuuza nti olowooza nti musoke yali meaning etegeeza nti intangible things. Yes, that's one. Ekyokubiri nze nkola research ku mawanga amalala bali batuwa value wanti batuwa value babire bawa value mwirwa kisize na masiki nedda era bade nkubuuza leero masiki ki ngambye driver wange tebetusanga weeti tugigule tewali temwinayo mugira byebo nabagamba nti abantu babadde bagula masiki as a passport to enter Kampala, as a passport to protect their jobs. They don't see the value of a mask at home. At home. Nembaga nti mubuuza abaana batunda mask. Bano ababbi ba ssente bayagala total lockdown bafune access to 3.5 trillion. Nembaga it will have an adverse impact. Why? Museveni was indirectly blackmailing the population. Himself. Era bo aba boda na biki byonna bye babadde bakola nga ne mu butale bakuga guti tujja kukuguza oyagala kutuleetera covid wo kati bamusenero tebakibala kuba obwongo bwabwe buli bwe buti nti ffe tutula tukiyita brainstorming. Brainstorming means nti ofunamu opposition like my family. Yeah. I brainstorm with my family. Mbalitira puzzle. Tuvumagana, even my children can quarrel with me. Give them freedom. Why? Nemu baloya. Baloya bo batwalira omusango. Mubeera mu gutuyita a devil's advocate. What if Mirundi had hired us gwe tugenda okuwaabira bamufuula devil's advocate to get the strong points of the other people. Okay. Bano bonedda. Tebayina brainstorming, tebayina aki Museveni abawaana, these are scientists. Two, any earthly matter referred to God, it means you have failed. Bichiri. How different are you from Mugufuli? Eyaga tusabe Mungu. Katonda yatuwa obwongo to conquer ensi tugiwambe. When you see leaders referring earthly matters to God, then they have failed. Kitegeeza bonga abantu biganye. Nibolekeze erimu. Ate ffe Abaganda tukyogera bulungi nnyo. Kati bagamba nti omulwadde ali ati ali ku bwa Katonda. Is dead. Is dead. Tobuuza kirala. Is dead. Kati a country edda mu prayers. Nabagamba nti mwalaba bano ba Uhuru ne Ruto bateekawo national prayer rallies mu Kenya.
bwe babasabira they are generating sympathy. A person who goes to God is a sinner. Don't pursue him. Tamale. Nja kulitya akatabo nkakusomera. Statement esoko jiddemu. Yes. Omuntu agende wakati ndabeera ki? Sinner. When a person waliwo ekifaananyi kya Bikira Maria ebikambwe ekimu kiriwo n'ekyo ekya Bikira Maria ekitunudde mu lubiri baakibaleetera nga baagala okusanyawo ekereziya baali bagenza okukwata kibiso ne bakisimba kitunudde mutwekobe Luwanga yayagala okijjawo nekyasendabirwamu. I wrote a book about that wound ekyo ekifaananyi kya Virgin Mary ne Vaticano n'embaddola emitwalo 10 nina obutabo bubiri The Divine Curse n'ekikolimo kya Katonda. Kakati nenkugamba nti baluto bwe bagenda nga balambula ekifaananyi ekyokubiri kiri mu Latin America era abalaba omupiira gwe Brazil mwakirabanga omubbi bali bamutwala mu kooti okumusiba n'abaga nti munzikirize mala okubuuza ku maama wange ekifaananyi kya Bikira Maria kyamulemera ekyo kiri Brazil kimwalabanga mu mupiira olwokuba ndoza na poliisi basomi bwe yagendayo baatya baga kimulemedde. When you go to the statue of the Virgin Mary mu Brazil osangawo bagenda okulaba nga biru y'amasannyalaze eri waggulu nnyo naye nga bo abawala bajjangawo bakisaba okufuna abalenzi oba okufumbirwa. Ono mu Uganda bakatoliki basoma Maria Lovesco yagaba obufumbo. Kakati abekereziya bagenda okulaba nga biru erinnya ey'amasannyalaze kozi bano abaana tebagenda kusaba bufumbo bakyajingirangawo ssimu zaabwe. You see, any matter referred to God. Kakati tulaba mu bakatoliki kusiigibwa kw'abalwadde kusiigibwa kw'abalwadde faaza talina kubeera bweru wa kereziya ng'essaa 12 zimaze okuwera. Era Kardinali Nsubuga yagamba sizze kusabira bukulembezebwa nga binayisa alayira. As a priest I cannot get out of my parish after 6. Naye omukati parish faaza akkirizibwa okufuluma ekereziya oluvannyuma lw'essaawa 12 ng'agenze kusiigibwa kw'abalwadde ofe bulungi. This is when people marry. Ate eyo marriage tebeera consummated ate ono azirika ate consummating a marriage. Kakati once you see people leaders referring as the matters to God kitegeeza kiba kiganye kozesezza obwongo bwaffe bwonna ne butulema nga tugenda mu newspaper review waliwo engambo ziri bbiri zibungeeta esooka ya mukwano gwa President Museveni w'eggwanga lino nti is critically anti nze nakibagamba mulwadde nnyo yabuusiddwa alina Germany anti nekugamba covid yamubala embiriizi kugamba nti I don't quarrel with the fools. Katumba Wamala bagamba nti Museveni yakutte Katumba Wamala twali tugenda mu kalulu Katumba Wamala n'avayo nakati bannankwata ne mukata tamanyi public relations. You drive your jeep siramu to Kampala ne bagamba nti kabaka asemanya ali president n'avayo n'abalwanyisa ne baga nti Museveni tabalwanyisa kabaka aveyo bamulaba era yayitira Busiya ng'aveke. Don't quarrel with the fools. There are many people who say Mirundi is dead. Mirundi is dead. Do I quarrel with him? Kakati president oba mulwadde omanyi ba speculating. Bayinza okuba nga bategeera nti president alina foreign trip but nze navaayo. But for me those allegations can cause trouble. Kakati mwe temutegeera nti nabagamba nti singa omuntu omusambi w'omupiira aba agenda okuteeba golo lefu n'amufuuwa n'ateeba bamuwa red card. Why? You can cause a stampede. Kituufu. Balwaniye mu kisaawe. Gundi era waliwo ttiimu nga bagiyita Arab Contractors teyina bazanyi yakuba kesisi golo nga 5. Bo baateeka mizindalo mu kisaawe abadde yabudde wa kesisi ng'awulira efirimbi naye nga efirimbi eri mu zindalo. Kakati myamu nolonga there but if you call 5 people who are knowledgeable about media in Uganda and you don't call me Irafat.
you don't equal. Not even Abaganda bagamba. Not even five. Tuwakanire ebagwa ngeri nti eri mwana. How long will you tell? Anti bagaba etusibewo ti entene erimwe gwa. Uli abaga kati mwitira ki? Ngatujivu tulimo kujibaga. Fwe mukika kyaffe ekyenkima. Nva mu nkima yeddira akabbiro byenda. Yes. Tolya byenda. Kafeero ne Lukwago balwanira ebyenda omu n'afumita munne. Naye kati bakirongoosamu nti kamukuukulu. By the time we grew up nga taata tasobola n'omukazi ow'olubuto kati bakyusamu nti ekyenda eky'omugo kuba bagenda balifuuminga ti ente ya lubondo terina mukira kubanga ennyama bagirya mbukikere. But for me when I grew up ewaffe tebaalyanga byenda n'omukazi alina olubuto nga talya byenda yenkima eyaffe kati mpulira kamukuukulu mpulira simanyi ki mpulira ki. Many things have taken place. Kakati, if the president is sick, the allegations, let him appear. Aveyo. Abantu bamulabeko. Kubanga erai, spoken several times, becomes true. People believe in it. Wali omukka naye ng'omukka gukumiddwa ina amagezi. To silence these people, you must have. A president yasinga ne cabinet bamulaginga ino nga tujja ku mpewo ndabyeko nga president alina meeting jabadde nga virtual meeting yabadde nakuba munyonyi awo nga bagamba ayina okupanga di presiding over so katusubinta moleka nagatambuzibwa ku social media ngambo njirira nga byumbisa kwenda na TV yabudde berange media tugundi emu etibwa NTV yabadde teredwa akakukombo yasasanyiza olugambo yabudde negamba tamoli egabo nimba that is fake kankubuulize NTV emujegendereze NTV president bwe yagenda okwogera NTV efulumya amawulire nga eraga eddagala eribbe NBS ne NTV they are controlled by people in the palace. Yes. However awusijagenda wonyo nzetamu ensonga eyokubiri eyokuba nti olw'ebbaluwa permit abantu kati okutambula ku makubo baba permit sezo kuba movement document zebakiza okutambula mulokudano gye tulimu eno ne waliwo ebbaluwa ebatambula social media ng'eraga nti emmotoka gyewa emmotoka yagenza kuziba nga emmotoka ya ISO nga bagiwa olukusa okutambula emyezi mukaaga ku nguudo z'e Kampala Uganda kiraga nti lockdown ekenda emyezi mukaaga ate nze relative wange akedde kunkubira ssimu yaguze emmotoka bwerinyedde ne bagikwata kamunye eri oludi Kampala mbu nzibe kubagibbiramu. Why didn't you arrest at that time? Why did you arrest this man, impound the vehicle after changing hands? The Os Kampala. What mwagikwatanga ekyali oli yagimuguzizza? Yes. Did you make any alert on the public? Kakati emmotoka baagala jibba be bagirimu bennyini. Ni police ne bintu byekoze bingi tamu tugenda bado tutaka video mu Twitter fe kyokubira ka video clip ya kwati ya ketulina ano police kuba abantu ku makuba no olwo yavuga biranga atasa munne police mweddeke mbere je why didn't you alert the public this vehicle yakozeseddwa ababbi ne babbe yibanda public neemanya how do you impound this vehicle after changing hands and if this man bought the vehicle from somebody does it take 20 years for the police to arrest those? Nja kujja Kampala mukadde. Wewa, muzeta nja kujja basajja mwe musajja gwo we Kampala mukadde yitidde obubbi. Police yitidde okubba. Kitu police yo eneme mazingala bana. Yes. Kubanga this is common sense. This man temukwata agirimu to drive. When did this vehicle, when was it used to rob people in Uganda? In Uganda. And did you put it on alert? Nti mu motoka eze misanvu gyonna emmotoka yetu gyetaaga bagibiddemu eibanda. Why does the old Kampala man naye musajja gwe musajja police ebbye nnyo Museveni kyetulindiridde yekyusiza amagye n'akyusa cabinet agogole ku police director wa side ya mugobe. You see this is common sense. Why did you wait the car to change hands? Kituufu. Common sense. Did you alert if this vehicle number plate yayo was on the radar ani yali gikuze tewali yavudde kyo kubbe yibanda when did the robbery in yibanda take place musajja ko odi Kampala niba no kyakole kimu police at least saka that man odi Kampala make sure that the owners because this man did not steal
But immediately after buying the vehicle, the old Kampala man, Mariko Gavuddeyo namujjamu Osiwa old Kampala n'alyoka amugaa nti kwata emmotoka. How did you know? Osiwa old Kampala yategedde ate nti emmotoka gye bamaze okutunda nga babbi banne bagibajjeemu. Kaakati gundi yagiina. Ebadde kulada. Mubagamba bagaliwo baleme tuwoganira. Kituufu. Mzee Tamale. Ensonga common sense. Ensonga gye twogedde. Omanyite kambabuulire. This morning ndabye meeting ku byuma byange. Ng'omusajja agamba munne fighting Mirundi will not help you. Mirundi talwanyizika. N'amugamba n'okubba mu gavumenti mukumale. Kuba they discovered one of the largest gold mines in Buyikwe. Omusajja n'amugamba nti nankabirwa twagenzeeyo n'agaana okujja. Yagambye ebyuma bimukwata. Nankabirwa yagaanye. N'agamba nti ebyuma bimukwata twamuyise n'agaana okujja. N'amugamba nti mu kifo ky'okugoba surveyor wa district, mu kifo ky'okuleeta political problems in Buyikwe, let us declare egundi ewali gold wa mailo namba. Let us declare half. Government tugiwe emisolo gyayo naffe tukole ki? This is the way to go. Nze sibagaana kubba. This morning era bajja biba kubiramu. Ewaffe ewaza nawe ensula. Oli yajja n'agula obwavu buno. Kajja ne kagula ne kazimba bokalina bubiri. Busatu. Near my home. Kataddeko omunaala. Yes. Gwachi. Anti omunaala guno kati kirabika ssente kazijjeeri mu rural area. Kati kazimbe kalina kalufu lw'olusozi. I went there. Ne mbajjayo waggulu. Bakola omunaala. Bagambye omulemerayo when I go home you will see things differently. Ne bakuvaako. Naye ngambye ab'ekyalo. May I have many residences. You call the village. Get an environment evaluation report. Ti omunaala gubeera mu bantu. If omunaala gubeera mu bantu, mmwe mugenda okuzaala abaana b'embesayros. Mmwe mugenda okuzaala abaana na residences z'amaanyi. Nyavu kuliitira ne Caribbean for you. Mbu gwaba amagye. If gwaba amagye rutooko to UPDF. Abamagye ekyo kiriyirigo. Era musazeewo ng'azimba abomunaala ne mbajjayo ne nannyini kazimba akamumwavu akagwagwa akalowooza nti kajja kukola ssente. Mumanyi Abatanzania kye baatukola. Abazungu bano baali bazigezi. Abazungu baategeera nti ensi yaffe ekubwa laddu. Ne badda ku nsozi ne bateekako Machule ng'akwata ggulu. Abatanzania bwe baategeera nti Sabasaba eri affected by Machule ku nsozi. Baasindika abantu mu Uganda ne bagula Machule ku nsozi ne bamuggyako. Kibala laddu sikuba abantu. Ennyumba eziriko obubugundi naye kale imagine abazungu abajja wano nga tusula mu ssubi insulated this country. Kakati oyo omunaala kwateeka ku kyalo. I've told them in the next village mu kazooni akaddako oluzzi olwo nange nalusinako nga ndi mwana muto azimbyeko ekizimbe neebase n'amazzi ne bw'abanga akozesa toilet eri munda the water will percolate era bufe kolera buwayirize Museveni. What type of leaders are these who cannot even protect a village well? Babeero si baavu. These are poor people. Babuwa sente. So that's your problem. It's not Museveni. Leadership bwe twagikyusa ntugizza mu byalo mu mwalowooza peopleism. Omuntu chairman wero si wano yali badde omusajja omugagga wa defense omugagga ayina ebyo byayina ewayo tetugenda ewali embwa baleeta butamiivu bunnaabo. And as a result when you suffer you blame Museveni. Kati okumunana bagamba gwaba amagye ate mwana nga ekisinga okunsesa there is a senior army officer behind my house gumuliranidde ddala tasobola kwogera atya anti Museveni yajja musiba bw'avaayo nga boga nti ow'amagye avuddeyo. Me I'm a political activist. Let us get an environment evaluation. Sirabanga munaala guzimbiddwa mu kyalo tekiriiyo kano kajja kafere bakagubi ku kyalo kafere kavu kazibu kati kazibu kayina busatu ataddeko omunaala guli waggulu bwe guti mbajjeeyo bonna nimbajjeyo ne baga ku ttaka nenkola Caribbean
kakati the villagers nga nze babagirayo abatya kati mbabagiddeyo let the village sit down if the village accepts omunaala oguzimba they have so many residences I will just nze njagenda mu ba environmentalist bambuulire the effects of the waves nga nvaawo nkulira banaku omusajja oli kyamugambi nze mirundi sikolerangako nze kwekolera that's their problem mwekamba buulize mumanyi lwaki Museveni afuze eggwanga lino emyaka 3 mu eki n'ataano ayinza okugakoona lwaki Museveni yagaana okugenda mu bagagga. Museveni is a peasant. Omukulembeze abeera n'abamufaanana. Do you believe nti Museveni okujja n'ekikubo kya caayi nga mumulaba ku TV ne yeeteramu sukaali teriyo bakozi bamuteeramu sukaali? Gye bali. Lwaki akikola? I'm an ordinary man like you. Era bw'osoma akatabo Singapore story, musajja we Singapore yakyalira eggwanga. Musajja n'amugamba nti konvoyi gy'ompadde nga y'amanyi, n'agamba nti ate bano bwe sibeera mugagga kubalaga nti ndi mugagga nja bafaanana. Yes, omukulembeze Museveni kyavudde abafuga taguladuwetingangako. Yawandika mu kitabo kye n'agamba nti we nazaalira Muhoozi amasannyalaze baali bagasazeeko emyezi eki. Naga nti bwe gaddako Muhoozi yabuukabuuka ng'akwate ku bbalubu. That's why Museveni has put a lot of efforts in power. Yabeerako omwavu amasannyalaze n'agakola ki? Mu political science batuga nti olondanga omuntu akufaanana. Bw'omubulire Museveni bw'omubulire obwavu abumanyi. Waliwo gavumenti y'Emmengo yaleetako kwekaba ssente mu bantu muzibbye bubbi. This is socialist at heart. Kaakati olowooza Museveni ekimuleetera kyayo oyo n'amuteekako kiki? Yes, kiki. 2. Museveni emmotoka ye ogirabako tinted. Bamulaba ng'asoma amawulire. Abakuumi ba Museveni balabako nga bataddeko bigagozi bino. Babireeta n'abibagobya. Walabye Museveni ng'ayambadde ye commander in chief. Museveni wali omulabyeko mu kyambalo ky'amadowadowa ekikanga abantu. They don't have the brain. Has remained as he came. Is only the size. What has changed about Museveni is the size. Timunene kati. Naye Museveni kyayogera luli kyayogera nakati. Has remained a peasant to appeal to peasants. Bano be bamulimisizza. Gwe ekyo tekitegeera. Ebimu Mzee Tamale byogedde bisinga I can concur with you. Ne bwotoka natugamba nti President Museveni afaanana nga ffe. Naye peasant. Nkiwakanya because he's not a peasant. He's a peasant in okutulaga wanene but not in peasant mu gundi yammwe. But has remained yakyuka. Museveni is a revolutionary. Naye gwe omulabyeko ng'avudde mu bantu. Bano olufuna ssente bagenda mu ministers village and they are detached from the population. But they are detached. Me, I'm dangerous. Why? I'm with the population. Museveni tusobola kunonyesa n'omwana is detached. Atakiriyo. Tatali mu bantu. Anti nkubuulira. Aluddawa mu bantu. Ndi nkugambye. Tatali mu bantu. Museveni omulabako konvoyi ye tiyekubya abantu. Walabeko konvoyi. Nkugambye bw'ajja n'ekikopo kya caayi n'abalaga ku TV. Talina musenta teriba tubayita bawo. Kitegeeza okuba mu bantu ekyo. Museveni wali omulabyeko mu tinted. Wali omulabyeko abaserikale benga babadde bikanga abantu. Kitegeeza okuba mu bantu. Okuliza obuzibu bw'abantu. N'obugonjoola. Kyanoziza mmwe. Anti Museveni abagamba nti enseke zammwe nzibikufu zazibikira. Nga manager akoza kyo zizibikula. Gwe mulimu gwe. Do you want Museveni to be an askari kugwalira liriezi nabagamba nti verdict esinga obukulu mu Uganda. Bakugamba eddagala lirijja lwe balibbamu. Who brings the medicine? Museveni. Who steals it? You want Museveni to turn into an askari? But who appoints those who steal? I never appointed. Era kati nzemba wakizi bwe maze okuwandulayo abo abasajja waggulu. Ekyalo nekifuna courage to sit to get resolutions. Tufune evaluation yaki. Naye ng'omusajja akatalina bwe kali akavu akawunya obwafu bwennyini obukamunyako kanuka obwolo kajjayo ssente eri nekazi buli omwaka atya eminaala gy'abaserikale kati baserikale ba Museveni bye bakola no empowerment nze tebangula ssente. They can't buy me. Mzee Tamale, tuwe bili mauli. Kakati kamba boli. Gende kunsongereza. Katumba wamala. Gwe jesomere. Katumba wamala.
Katumba attack, thugs still, spy camera system. Bebani. It tells you they are insiders. This is true. Katumba attack. Yes. Thugs still, kubanga spy kati camera mukwezi is zeroing on them. Sibi ebiri ebyedda. One Katumba survived. Bokedde nakuleetera nti abamutwala bali babiri nembaga tekisoboka asiki Katumba wamala. Bategedde bagenda bakwata mu parade kati bagala kuleeta confusion. Katumba tamanyi yamutwala. Walaba babuuza Katumba. Ababukedde bakuba. Bukedde ku story yaabwe yennyini. Ti emundu za Katumba wamala abamukubye babadde ne K47 ne SMG n'abakumi be basiina. Nga Bukedde akiwunzikira wa Katumba wamala. And that's how it is now. Bukedde mulimu omuwala bamuyita ziribagwa akolaga n'abasayidi abatta emisango. Bukedde and they know. Kakati bino byani. Who is responsible for keeping this data? If data in a case involving Katumba Wamala with his status can be tampered with, then fetuli kuchi. Fetuli kuchi omuntu omwejjera ali kuchi. Ate luno lupapula lwa government. And you will not see who is responsible. Togenda kubuuza kamera ani ali responsible. Nabagamba tiwenewe bakubira omwana wange nze mbiyina. Omwana kubyaka yaleeta omutwe ewagundi ewakadaga nze mbiyina misa ebiyina bo tebabiyina. Kakati binani yatampalinze nabyo. Muna Uganda yebuuza. Ate ogenda kuliya gwe bagobye. Kubanga we know who is in charge. Can he explain? Ne bakugamba nti ebizibu bya Katumba Wamala babadde bagenza obibba. Who knows where they are? You are lucky. Nti you are lucky nti muyina eggwanga eritabuuza. Who is responsible? A high profile case like this one, the side director should be in charge of investigation. Eggwanga eritabuuza Muzeeyi Tamale. Ki deliberate kuba nti mutukumira mu you don't know. It is deliberate. You don't know. No, it is deliberate. Kakati tebamanya abakulembeze. Akugenti Buganda Land Board is illegal, which is true. Buganda Land Board is an illegal entity. Tujja bowe kiwalabye malali fira mu komera. How is it illegal? Anti Papa tazookeza abafu. Yesu yazookeza abafu. Lwaki? Obuyinza Yesu yagenda nabo obuzookeza abafu teyabumuwa. Kakati gavumenti y'Emmengo temujawula. This man is correct. Gavumenti y'Emmengo tulina gavumenti bbiri mu constitution. Tulinamu gavumenti eya region. Obote gye yakuba Museveni yagituddiza ab'Emmengo ne bagigaana. Kakati gavumenti ey'okubiri y'ey'omufuzi ow'ennono. Traditional leaders shall have their own governments. Oba bayita baminister oba bayitaani. But there is no traditional leader under the constitution who has judicial and political powers equivalent to those in the hands of an Swan chairperson. Chairperson w'ekyalo asinza kabaka obw'ekiramuzi n'obusala emisango. Kati Emmengo gavumenti eriyo terina buyinza bwa kiramuzi, terina busala misango. Kyobola abakubaganidde mu nkuuka poliisi y'Ekibuye yebakwata. Ey'ekyo olubiri lwa Munandika bamutwala ku poliisi y'Ebamunandika. Ago gamazi? Ono mutuufu. This man is correct. Okay. Mengo, which does not have political powers, kakati obalaba bano kyekirire Bukedde beewadde dde olugezigezi bafugaani amekamanda omupya kyekiri mu Bukedde. New PDF chiefs challenges ahead. Mumuzibawa. Ahead of them. Kati babawadde ebyokukolako. Babawadde emirimu. Babawadde ebyokukolako kati mbadde asoma banjagaza kino. This is one of capturing you. You don't get instruction from newspapers. These mafias want to capture you. Challenges ahead. Who designed these challenges? Why didn't you tell them to the former commanders? These people want to capture these people. Okay, take it. What embeera gye owekitiibwa Prime Minister gy'atandise okuba nti ateekawo naye alina abalamisa okuba nti bamutomeza
okuvayo kuba nti anti nedda bakugambye nti government national prayers government to support private hospitals zabaki bamaze okuseera ne mufa nga bakwesa oxygen kati balina okubawa ssente. That's the problem. Basajja bakola bamala okubanyiga ne babanyiga kyobala nze sikafuna because I know nabagamba kati ugyeko yaki